naye musajja waffe Kadingo anaafuna wadde 0.1% mu kalulu akajja ghetto structure ng'emuli bubi yasooka kumujja abavubuka ba ghetto mu ngalo ne baba structure linga babayigiriza ebyalaani kuzimba kukanika sako muzeyi n'aziteeka mu ssente abo baafuuka bize ababooda baabadde asigazaawo ghetto structure ewa muzeyi bafunidde biliyoni 10 ne miliyoni 2 kati naawe bagenze kwekulaakulanya gwe bintu obiraba otya omanyi Bannayuganda muli bakuleekaanira nnyo nze njagala kubawa amagezi bafuutu soja nupu mugifuule sako munoonye Ddamulira n'afande Kuteesa babayise mu ghetto structure mugende ewa Museveni mufune ssente oba muyingira bya bulimi oba muyingira bya bulunzi oba bafuutu soja muyingira bwa makanika babawe ssente mwekulaakulanye bonna be mwali muleekaana nabo abaana ba ghetto olwaleero buli omu atunuulira butya bwava mu bwavu ababoda boda baabo batandise olubimbi lw'okulaakulanya obulamu bwabwe kati abasigaddeyo mwe bafuutu soja ate nze kati kankubuulire Bobi Wine era okulekawo bafuutu soja abambolookinga bokka naye ogenda kusigala bw'omu ku kkubo kuba ekiddako okugenda ewa President Museveni okulaba nti bava mu bwavu n'okukola ku nsonga zaabwe bafuutu soja bagenda kukola sako era afande Ddamulira afande Kuteesa mukwano gwange State House Controller baleke bafuutu soja sako saawa yonna bagireeta bayigirizibwe ebyalaani bayigirizibwe okukanika bayigirizibwe bakuba chapati kadi nga ajja kusigalako bw'omu ku kkubo nze nkubuulira abaana ba ghetto be wali osindika okwokya ebipiira Ddamulira yabakujja mu ngalo be wali omalira obudde kati n'aba boda boda bobadde ogulira amafuta liita emu n'ebabonyaabonya n'ebakubisa tiya gas olwaleero buli omu atunuulira ssente Museveni zaabawadde bwe basobola kuwuninga boda zaabwe bave ku ze beewola sako kyegenda okubakolera oba boda boda oyinza okuddamu okubabulira ebyobufuzi Kadingo tugenda kukulabako wekka ng'ove magere otuuke gy'olaga nga teri wadde akunyega ekigambo bw'okyazanyisa ghetto structure era Kadingo bw'oba mugezi nuupu gifuule sako ngenda kukubira afande Ddamulira ngenda kukubira Meja Kuteesa batunule ku nsonga zammwe balabe bwe babayisa mu ghetto structure babasikiringe ebyemuvuma abantu n'okuwemula babayigirize bwe musobola okukozesa obudde obwo mu bujjemu amakulu kuba Museveni temumusobola ge mazima ga Katonda mu ggulu Kadingo tosobola Museveni nuupu gifuule sako ogende wa Museveni obeeko kyosakira abavubukavubuka abaabo baleme kutta kuba abavubuka bamalidde obudde balina obuvunaanyizibwa tebalina ke bafunye ebbanga lyonna bajja kukutugumbula kati nuupu gifuule sako tukuyise mu ghetto structure tukutwale wa muzeyi nga tumaze okusikiringa mukyuse mimwaja mweje ejivuma abantu babayigirize bwe musobola okuyimba babakolere studio alabye ebivumo bwe bifuuse nyimba nze nkuwadde gaabwa baana buli alina opportunity ekola akole President Museveni wanaaba si wa kugenda ne bonogaana ssente ajja sigalawo olwaleero bw'otunuulira opposition byeri mukola ne bweri mu kuzannya ebyabo toyina garanti nti kuluna agenda bw'oba olina opportunity erina kyokola ng'okitaddemu obudde bwo n'okizimba kola okitegeera nze ndi open eri oyo yenna ajja okupa opportunity ey'okukola kubanga mmwe muli mu kukola ate n'ekirala Deshi abantu kye balina okuteekamu n'okumanya Deshi omuntu nga bw'akeera ku makya n'azimba saaluuni ye omuntu nga bw'akeera ku makya n'agula emmotoka agula emmotoka yakole Uber Deshi bino bye tufuuka tubiteekamu ssente abantu abakinga bakimanyi omuntu abeera mu Dubai omwo nga yasinga okuba kerere ku internet bwatuuka e Uganda Deshi okimanyi abantu abo babula kitegeeza data waawa nate naye mulala mufa abamanyi omubalansinga naffe tuli byaffe kati gwe wemba nga nsobola okubeerawo ya in ya out nga ndi Uganda nga nkozesa data nga tetunnatuuka na ku birala then toyina right ebenkozesa ku bwerere nga tosasudde ku ekyo kyemba nzimbi abayimbi mugende mukole ssente because you invest a lot bali abaagala mukolera obwerere bonna baba ne budget ate nga tebaagala bbawa era nja kumaliza nga nsaba ebibiina byonna muteekeewo budget ya entertainment we muba mujagala muteekeewo budget ya public relations we muba mujagala abaana babuuse tebagenda kola ku bwerere at least ajja ne budget ya media abaana bateekamu data ne transport waabwe iye abasajja bali bateekanga mu Deshi bino biri on record byonna buuza abaana ababadde nga mawulire nga bakola ne bakkano kubanga bo bamanyanga sente ezibanga zizenga zino genda mu kalulu investing ne bano bo baagala kujjamu bujjanga tebakola kinga tebataddeemu kitegeera so nze sina buzibu na muntu yenna agenda akozesa platform ye kukola kubanga atende ekirala gye gino emyezi gyokka gye tugenda ofuna okubalabako wano bwe ginaggwako mujja bate mwagala tulaba ng'endabirwamu zitambulira waggulu ziri tinted
kati kano kemuzze ku ground tugenda kubatikkula bamwagala batemwagala. Yesterday nine ekyo kyowakonyeeko yo ekya abakulu bano abavudde mu office ne bajja ku ground okunoonya akalulu. Deshi twebaza nnyo abakulu bonna NRM kyekyusizaamu ku mulundi guno nti abakulu bali ku ground. Edda abakulu babeeranga mu office naye kati NRM abakulu bonna kati bali ku ground ba meeting ebibiina ebyenjawulo ate kati bali organized nnyo. Manyi edda ekyaleetanga obuzibu naddala wano mu Kampala nga NRM teyina abakulu babeera organized, buli omu alowooza kutwala ssente, naye kati ebintu byakyuka. Ogenda okulaba kati Major Emma akoze omulimu gw'amaanyi, General Damulira, State House Controller Baliche bakoze omulimu gw'amaanyi kuba ejjo president yabadde meetinga ba boda SACCOs 110 naziwe billion 10 luli ba meeting ab'obutale ba makanika abageto kwega katulaba buli kintu kyonna kiri on board man. So ekyokubiri eno kusaidia fe abayimbi bali beetya nnyo. In fact nebaza nnyo Bebe Cool oyo. Bebe Cool yayimirira ye n'abigaana kitegeera nenga abayimbi baffe beetya mbuwona agenda n'oyimba eri tebajja kwagala. Kati abantu abakyusa ekintu ekyasooka ye Bebe Cool, okubiri ye Kenzo, okusatu ye Alien Skin bebagaana ne bagamba nedda ate kati kigenza okuzuuka ng'Abannayuganda bo buli omu bajja mulaba oba oli waaki kwa kati biseera bya campaign. Okuyimba mulimo Deshi, tewali muntu asobola kugamba nti bw'ogenda n'oyimbira gavumenti kibi naye ate bo ba opposition be MP bosete mu parliament bazirya. Akagateko Junior nti woyimbira opposition kyo kirungi NRM kiba kibi. Kati gwe tulaba nti ebabbula akameiro. Nze njagala nnyo aba Nuupu ba MP ne sente mu parliament nabo bazizire anti sente mbi. Kati gwe sebo MP wa Nuupu Namboze Segona omusaala mugufuna miliyoni 3. Kati awo sente ziba nnungi. Kati ate abayimbi we bagenda sebo bayimbe kulale mbwazo sente mbi ate tusobola naye biba bya kisiru. Kati abantu batuuka bamane babitegeera nti bali just bazanya blackmail. Ekyokusatu TikTok mwakyusa nnyo ebintu balama ba TikTokers. NUP TikTok yagiremo controllinga bali ba controllinga Facebook nga balina bi fake account singa mutwalo mulamba naye kati TikTok okuva we yajja sebe n'abantu boogera bye baagala abantu ne babitemamu ne bitambula. Kati opposition yesanze ekizibu ne TikTok nti TikTok vibe eriyo ndala nnyo. Deshi Facebook bali bagyefuga nga bakola bi fake account naye kati eno TikTok yekyabalemye kubanga ba TikToker betegerera. Deshi wano twetegerera kati basanze ebizibu bingi nnyo okuyisawo ebyekisiru byabwe. Basooka ntebe mu ntebe bali magere mu bigere beebasi. Simanya tajja kulayira yalayira. Simanya eryato lizze kuba mu 7 byali kimye bamalaya Nairobi. Tosobola kubeera bwotyo ng'olimba bulimbi bantu every now and then. Kati Abannayuganda baabuuka. Kasi ekyagambye nti everybody is open for deployment. Buli omu kati ayagala kukola. Kati abayimbi baagala okukola, ba TikTok baagala okukola. Kwati kizudde ebyobufuzi ebiriwo kati Deshi mulimo. Tosobola kubeera ng'oli mu opposition myaka 2 ng'olinga eyasoma obu opposition nga degree. Tekisoboka Deshi. Abantu bali eri bafuna sente. Kati yaffe kyekiseera Deshi era Deshi tewaba kulimba omuntu n'akuyita okuwa sente n'ogaana. Junior, kyoyagala ogamba eri alina bachelor's degree in opposition. Ye Namboze. Ebisajja bisegona biri omu bimazeemu emyaka 2 biweza lulu ovulo. Neyo lulu ovulo etagwa yabeetya. Kati naffe tuli ku lulu ovu TikTok. Deshi naffe kati tuli ku lulu ovu TikTok nga nabo bali ku lulu ovulo.
ebisajja omumwe birira ssente. Era Junior nebaza Meja abasasula Umaru Kiseko okulwana side oli omulimu agukoledde ddala bulungi ekibiina kisudde kubanga Umaru Kiseko ekibiina kyakisudde era yeetaaga mudaali tuli ku lolo yemu bo bali eri ku balwanyi 27 Umaru Kiseko bamuteekeko abeere mu baleeta gavumenti 27 Umaru Kiseko kati wa 28 sajja akawera yogamba Junior kati zifuuse 28 guns 28 guns ne Umaru Kiseko kati kwali omulimu agukoze bulungi so nebazanyo omuyimbi Bebe Cool nebazanyo Eddie Kenzo nebazanyo Chameleone n'abayimbi bonna abagenda okutwegattako ku Lwokubiri Dash nga candidate President Museveni agenza okususula akakiiko k'Electoral Commission lugenda kuba lunaku lw'amaanyi Dash era naffe ku ground tujja kubaayo mujje tubeereyo tusanyuke esegende maaso Dash za Junior kankubuulire yenga ye Bobi Wine omanyi muti engeri y'okwogera nze Rama City ate kati waba Museveni yanfunza n'ansiba ng'ayina emmundu nga nayimirira n'ekasuka ejjinja mu basirikale nga sitidde ku nsiba kati ate lwaki mba ntya bano ab'ebigambo twalinga tulwana na wammundu ng'oleeta wa bigambo bonga boy ensobi yabwe gye bakola eri bweti bana baana ba influencer baweeyo kasente baweeyo kasente Besigye kye yakolanga aba media yabawanga aba red paper n'abawa buli mawulire n'abawa ne kati Kyagulanyi ensobi gyakola aba ayagala abaana bajjire ku bandi ababeeraawo mutubeerere kati tuleka family ka Junior sawa zino ndi waka kankulage Junior banino sasula amasannyalaze yino yaka ntambudde netadde mu transport yandibadde asasula yaka nina okuleka ekyokulya ewaka abatukubye tiya gas oluusi bansibye ne ka saving ke nakola konna bakajjeyo mbukandiise mu kkomera nga tekanzijaayo sabo mmalirizo ŋŋambe nti webale kubeerawo gewaka tuyina ebizibu mwana kati tuyina abaana ewaka abamu tuyina abakyala kati ndi musajja mufumbo mazima ngende mu ebyebintu nkomewo mukyala mugambe ntya nga ye babbi bamusuulidde dda akameeza ne Solomon ali eri aproposinga bazungu nambooza akameeza akake wakati kakala tutamaguze wabwe balya nnyama kati nze mwana ngende ntambulire ku bonga abeewabwe bakufu nga bange bayala mbeerewo ntya abalaba Museveni abaliidinze nnyo nze Junior sikyatya ndi wa NRM kati nti eki mbola okuba mbu wowagira NRM nga bakuboola kasite waka baba abakufu mpagire NRM sigenda kuwagira Nuupu banjagale nga abeewaka siba mativu ebyaddala bakwata obusente bawe ku baana ba media kwata ye mitwalo ne wejibeeta n'etaano bagambe bannange mwe bali kukola nenkera badde nga basanyufu baweeyo ebiri nenkera badde nga basanyufu ekintu ky'okuba wa sente oba tobaguze nayo yo upkeep olaba n'omukazi malaya akyasinza okuba owalayisi agamba mpaayo omutwalo kunneebakako kyogamba ffe tuli balayisi nnyo okusinga bamalaya nga ne malaya tomwebakirako ku bwereere mukwate eyo akasente abaana mubawe naddala bano babbuloga mukanya kimugamba mulye busente bwammwe kati ate oyagala bali ebbi mulye busente bwammwe ense bataddeko amaaso abiri naffe famire zaffe zitutaddeko amaaso abiri nzira nti ewaka nga sikutte kaveera ka mugaati wallahi mazima ddala kikubeemu akafaananyi nkomewo ng'abaana balina ossoma tukimanyi bulungi Junior bano abasajja baliwo okufuna bajeti ya lopu eba yafulumye bajeti ya gundi ya Nuupu eba yafulumadde egenda otambuza akalulu eba yafulumadda bajeti eyo mukwateeko sente ez'ababbuloga mugambe nti kati Dash Kalisa live yo ngenda kugisponsoringa kalulu konna musasule ogende wallamo mugambe nti lama kwatayo kino akalulu nkuguze ogende mubana abaana bonna babbuloga ba jobless billionaire ewa Junior tuukayo teekamu teri agenda kukolera ku bwereere bannange tukooye nze nakola emyaka gyange 3 n'emyezi 8 nalaba kye naliko mbu abantu banjagala baneerawo ba Nuupu oba mawube nali eyo nennima ndi eyo mpanike emikono ku kabangali our power ne bakuwagendo mu makamera ku TV ne babakubira engalo n'ogenda n'olima akabundugulu ku macha buwambo prison bajja basekwadakeza Kalombo nabo nakazinga Service Plaza Olumbe Estate watacha mukaza musajja wabeerayo musibe na musirikale nona ababbiwe embizi wali kwa mizdale ninga ngoli musiramu okuta embizi n'ogikuuta n'ogenda mu mwala n'ogogola amaziga embizi oluvayo ne bakuzza mu kooti our man n'olombo abantu bakwagala n'oddayo era
ne bakusindike weeks endala nyera noddayo n'olima lwovuddeyo okongo olwo bakuleeta mu kamera mu baabana abasibe Museveni be yatulugunya nga bamala okufunirako ssente nga bakugamba genda twalina oyo omwana gwe bamenya omumwa oguli esayidi eno oyo Namboze namuteeka mu kamera nga amuwa kila 25 eza ssukaali n'emitwalo 10 namuteeka ku Twitter Facebook nti Museveni be bana abantu batulugunya abantu ne bagamba bambi olwo credit edda wa Namboze credit edda wa Namboze mu bukosefu bwo mu bulumi ne mu bizibu byoyiseemu nawe agamba nti political prisoners bakujjamu enjala credit edda eribbo golumala nga kamera evaawo nga bagamba genda nga bakuwaayo ebiri what next baganda bange muzuukuke Rama abaana baabwe baliwa situwago kyetaliimu baana baabwe mwesebo mwe banamboze baseggona ba Bobi Wine abaana bamwe bali bweru beeyagala fesebo ababasiru muto twale ku setweti tufe abaana bamwe musitulwago baliwa kyetubuuza y'abaana baabwe bigenda era tebibakwatako olabyeko omwana wa Namboze ku frontline bali eri mu bikomera n'amasomero basomera mu gabaana baba minisita olabyeko omwana wa Lutamaguzi be bigenda maaso tebabiraba nanyini mufu yakwata awawunya wano oyo omwana yani oyo Solomon yakola Instagram live ng'ali kuli alaganga toza base yagula alaga sneakers alaga panties zineza Calvin Klein zino zaguleyo mu mugundi mu shayinize yo mu America nga byali mu mwana ebyekisiru kyoko lumala ne baddako mboli omwana mu mwesonyiwe mwana muto kyogamba Solomon wanjawulo kunze buladi twenkana emyaka gwe manifesto ya mwegamba nti nze ngende nfe Solomon asurviving nanyini mufu yakwata wawunya gwe kyogambe wamwe muzika abagenyi bogamba basitule mayiti bogamba be baba batawaza mayiti kibakakatako okutawaza mayiti yammwe fa bazzo okuziika ne tubana kuwalirako kati atenzo oyagala nakuwalo kusinga Solomon oyo mwana mukulu mwatugamba nga mwana mutonga akyasomera ku Kampala Parents sakuze wabanga asobola yimirira mu kamera naawe muzungu empeta namufukamirira yeyo sayini eraga nti omuntu akuze yave waabo kyogamba lwaki teyabikoleranga ku ssomero bamagere wa kitaawe naye oyo omwana muyina engeri gye mu defending nga mbono omwana muto ye muwozi yaliyo mu lutalo muwozi akutta omwana wo muto amututte mu esefu saweereza eggwanga ekintu ky'okuyingira amagye g'esefu si kuba kuweereza ggwanga nga talina wadde rank naye nga n'abamufuga abamukulira oyo omwana bameja abasinga okuba awamanyi nti ava mu first family Solomon aberenga ekizampo y'omwana wa muhozi aberenga ekizampo y'omuzzukulu oyo ali mu esefu sata yina lanka aliyambala ddi ku muzungu tapama bano ba Daxi Vibes bakola bukozi bivulu bano ba Milky Wine bakola bukozi bivulu lama ne mwana wa chairman Nyanzi Girudi we Makerere naye we nali vane kwecho oyo mwana wa chairman Nyanzi tusiba wali ku best hotel nga batukola massage mu mipira gy'aba TikToka temulaba wanonga ali mipira jogamba oyo mwana talaba nti eggwanga libi bifonga temunateeka buchayi kuffe kutuvumira bazadde baffe kututeekako buchayi kutuwemulana kutuwalana musooke muwalana abaana baba abakulu bammwe oyo mwana wa chairman Nyanzi asiba mu bupiira musimanya Girudi president byalimu tebitegerekeka bya kisiru kukwata aba TikToka bubina kubunyiga oyo mwana ava mu first family those are the people nga mukama Katonda abawadde government yamwe yisewo abagendo beera muziko abeera anyiga bubina bw'aba TikToka lama ate tetubeera mipiira nabo oyo tabe tomulabangako mipiira gy'aba TikToka tomulabangayo mulaba tomulaba mabaala mulaba toka family yaabwe oyo taata we nayimirira n'agamba mwabali mu by'emipiira musimanye by'emipiira bya kisiru omwana we abaana babe bali eno mu mipiira gy'aba TikToka Solomon yali eri abukanga buveera bwa mizimu simanya bali mu acrobatics akuba sama ali mu gundi chovola ba Bebe Kulu mwagala yakuleka kyogamba wa Alpha yeta kuba mupiira Bebe Kulu olaba avumirira ekyo omwana we kyakola mwe lwaki muvumirira abaana bamwe kye bakola feta tuli baana junior tulina okumanya value ya fenze ndi mwana nga Solomon wali omwana oyagala nyambale muzungu tapa mambugu mebi negembu ngende protesting nga Solomon yali eri tayambalanga ko yo mwana muzungu tapa ono muto Shadula akayita mu parade ne banange bantu mwe mwatulaganya obuje galinda ko junior oyo Shadula akajuzi we bakola parade yaba NRM abali mugundi muki mu bi ovulo mbu Shadula akanayita mu nga muhozi nga watunula wakebera mwana muto we mugamba jangu we kalakase nga bagamba muto nayo kebera amanyo g'abafutu soja abewezezza emyaka 18 abimanyi era yabakolanga ati Shadula akanennyina sebo nga abanaku bali wali bo bayitambu bali mu parade bakebera amanyonzo ngonkole ebyo ebyekidongo nze lama mu kyawe wamanze simanyirwa ntyo kyogamba Shadula akanga ategera n'essuubi nga bayita mugundi mu zi parade ez'abafutu soja
ne bamanya ati kati balwanirira gwanga bote basobola lwana ate ne parade yennyini chairman Nyanzi yawaya amanya gaabo we bali nnyo ate ne bateeka kufa obusungu Nyanzi yagenda n'awaayo abaana bali kufe batutaddeko obusungu batuwe mulidde abazadde batuvuma nze Junior nze maama wange tavumwa era womuvumira nga mpanika babi wovumira mukazi wange nga mpanira kashalo wallahi kino nkikugamba nze nako wakamanyiro Nyanza wambisiza abana babantu yenga tomuvumira nyine yafa naye ate muli kubafa abafa bemuvuma mbu maama walinga emizillama kyokka Nyanzi yakera kumacha nawaayo abana babantu ne ku National TV nakyogera kyokka oli kunza ate onkomerero mmanyi kyogera bamukuba oluyiru mu n'abawaayo mutiitiizi Nyanzi n'agamba nze yabawaayo kyokka bali ku bazadde baffe bavuma nze wange tavumwa mwabamwe babavume nze maama wange aba maama wange nga maama wa Bobby waba maama wa Bobby mukyala wange aba mukyala wange nga Bobby waba mukyala wa Bobby Shalom nga wali omwana wa Bobby ne mukyala wange mwana eri abazadde be nze tebangamba nga konti abo banjawulo kuffe tuli kyekimu bapama tupama mwe Justice nze kyenjagala oyisaawo wano kiri kimu anti obiseera ebisinga bannansi abantu abannayuganda baagala nnyo okukopa amawanga g'ebweru ku bibakolera kiringa abasumba b'e Uganda bayibuli bwe bagisoma bayibuli agisomamu akanyiriringako kakolerayo kitegeera world over mbiseera bya campaign nze nga ngoberera media naye yawukanamu media eba egoba nayo budget nti kuge twali mu kalulu akawedde aka America nga ye ayina Fox News ye ngeri bayina MSNBC nga nayo giri yekolera balyo kitegeera naye tewaba bad blood oli amala nti saze okukolera gundi no nasala okukolera gwakolera kigwakoledde naye ebiseera ebisinga ne budget zidetermining ebintu ebyo nti abantu bateekawo bayirawo media platforms ezo omubiri bayirawo abantu abo muki omubiri okitegeera kati nze wembanga mbadde nga mbaze ebbanga lyonna nga nkola ebintu byange tomanyi wembikola tomanyi wembeerawo nze decision yange mani ino gikolanga nange ina kyekola ki nange ina kyengattako era nze nkibagambira wano yenna awulira nga nina kyengenda okugattako nga nina value gyenkuwa oba oteekeddwa kisasulira tewali kirala asirye nkadde kuna erinnya maze kuwemula which is very bad kuba nange ndi muntu nkimanyi okuwemula kibi n'okuvuma kibi waliwo life egenda okutuuka bajjeyo ebintu bino babindage balaga abaana bange nange babindage bagambe lamalaba bye wakolanga kyenfunyemu mu kino kyenkoze kuba saakikola kudda mabega nakikola kufuna kino kankigambe Kasirye ne wendi wagira Bobby Wine ne mukombo obugere kyenakola kigenda vaayo mu maaso awo ate nja kuba mulungi nga muwagidde naye ate wendi mwabuliro oba ne wendi bansigadde ne wendi baki those are the people abagenda vaayo bandage ebintu ebyo nze ekyandeetera okuyingira eno life kuva mu mbeera mbi nze nali bubi bwenti bwe nali si wendi ngenda gamba nti abaana bange nti nawe mula ngenda bagamba nawe mula kufuna kiche mutalina fizi temufunya amamotoka temwevuga temulina bya busika bajja kujjako omumwa kati platform yange eno nina okugikozesa nga we kyetaagisa okulaba nga ngifunamu platform eno sigenda kugikozesa kudda mabega platform nina kugikozesa kufunamu batya oba olina kyoyagala okuyisizaawo pe wewata basente sigenda kukikola yoyo saving gwendikolera abaana bange nembagamba nti nali nkola bweti ne bwenti nenfunamu kino